katwewombeeke bannange twetereeze tusobole okutandika okusaba kwa leero. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza olw'ebirungi by'okoze mu bulamu bwaffe, tukwebaza olwa bannaffe bonna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Tukkiriza nti kwe kugerako, naye tukusaba Mukama obeere wa kisa, obasisinkane, obayise mu buzibu obw'enjawulo. Tukwebaza olw'ebirungi byonna by'otukoledde mu bulamu bwaffe, era tusaba nti omwoyo wo ajje wakati mu ffe okusinza kwaffe ku bulwaleero. Kakati katutandike n'oluyimba oluggulawo. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu n'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu
tuleka ebitugwanidde okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe, Ayi Mukama, otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obataasire abaatula okwonoona kwabwe, obazze ababoneredde, basuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Essala ey'okusonyiwa. Almighty God, who forgives all who truly repent, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and keep you in love through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Ffenna awamu essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe, nga naffe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe, akamwa kaffe ne kalyoka koogera amatendo go. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ayi Mukama, yanguwa okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Katuwulirize ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekivudde mu bikolwa by'abatume essula 3 okutandikira ku linnya lw'12. Ebikolwa by'abatume essula 3 okutandikira ku linnya lw'12. Awo Peetero bwe yalaba n'addamu ekibiina nti, abasajja Abayisirayiri, kiki ekibeewuunyisa bino? Mutwekaliriza ki amaaso ng'amaanyi gaffe ffe oba kutya kwaffe Katonda ye bimutambuzizza oyo? Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe, yagulumiza mulenzi we Yesu gwe mwawaayo ne mumwegaanira mu maaso ga Piraato bwe yamalirira okumutta. Naye mmwe ne mwegaana omutukuvu era omutuukirivu, ne mwagala okuweebwa omussi, ne mutta omukulu w'obulamu, oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu, ffe bajulirwa baakyo. Olunyiriri lw'16. Era olw'okukkiriza erinnya lye, oyo gwe mulaba, gwe mumanyi, erinnya lye limuwadde amaanyi, n'okukkiriza okuli mu oyo kumuwadde obulamu buno obutuukiridde mu maaso gammwe mwenna. Kale kaakano abooluganda, manyi nga mwakola nga temumanyi, nga n'abakulu bammwe. Naye Katonda bye yabuulira edda mu kamwa k'abannabbi bonna, nga Kristo we alibonyaabonyezebwa, yabituukiriza bw'atyo. Kale mwenenye, mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwa
mu maaso ga Mukama bituuke. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Onziremu bwe nkukaabira, Ayi Katonda, obw'omutuukirivu bwange. Wansumulula bwe nnali mu nnaku. Onsaasire, ompulire okusaba kwange. Mmwe abaana b'abantu, mulituusa wa okukyusa ekitiibwa kyange mu nsonyi? Mulituusa wa okwagala ebitaliimu n'okugoberera eby'obulimba? Naye mutegeere nga Mukama yeeterekedde atya Katonda. Mukama anaawuliranga bwe nnaamukoowoolanga. Muyimirire nga mutya, muleme okwonoona. Mulowooze mu mutima gwammwe ku kitanda kyammwe, musiriikirire. Muweeyo essaddaaka ez'obutuukirivu eri mwesige Mukama, era mwesige eri Mukama. Waliwo bangi aboogera nti, ani alitulaga ekintu ekirungi? Mukama, gwe oyimuse omusana ogw'amaaso go ku ffe. Otutadde essanyu mu mutima gwange okusinga ery'omu kyengera ky'emmere n'omwenge gwabwe. Mu butatya naagalamiranga ne neebaka, kubanga ggwe wekka Mukama ontuusa mu mirembe. Zabbuli yaffe eyokuna ekomyawo. Ekitundu ekyokubiri kiva mu Yokaana essula 3 okuva ku lunyiriri olw'olubereberye okutuuka ku lunyiriri olw'omusanvu. Awo waaliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo, erinnya lye Nikodemo, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro, n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero bwonna bw'okola bwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'aba nga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu nti, ddala ddala kugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga kugamba nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo. Enjiri nga bwewandiikibwa Luka Omutukuvu mu ssuula eya 24 n'okutandikira ku lunyiriri olwa 36. Luka essuula 24 olunyiriri olwa 36. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Awo baali nga bakyayogera ebyo, ye yennyini n'ayimirira wakati waabwe, n'abagamba nti emirembe gibe mu mmwe.
naye ne beekanga ne batya, ne balowooza nti balaba muzimu. N'abagamba nti ekibeeraliikiriza kiki? N'okubuusabuusa kujjira ki mu mitima gyammwe? Mulabe engalo zange, ebigere byange, mulabe engalo zange n'ebigere byange, nga nze nzuuno mwene. Munkwateko mulabe, kubanga omuzimu tegulina nnyama n'amagumba, nga bwe mulaba nze bwe ndi nabyo. Bwe yamala okwogera ekyo n'abalaga engalo ze n'ebigere. Awo bwe baali tebannaba kukkiriza olw'essanyu, nga beewuunya, n'abagamba nti, mulina ekiriibwa wano? Ne bamuwa ekitundu ky'ekyennyanja ekyokye. N'akitoola n'akiriira mu maaso gaabwe. N'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira, nga nkyali nammwe, nga bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikirwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. N'alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. N'abagamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu, era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okuggyibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi. Mmwe bajulira b'ebyo. Tukwebaza, Ayi Katonda, olw'enjiri yo entukuvu ey'ekitiibwa. tugende maaso nga twatula enzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Mutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Mutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe, abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu, ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire, otuwe obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe, otuwulire n'ekisa kyo bwe tukoowoola. Yambaza abaweereza bo obutukuvu, sanyusa abantu bo abalonde. Ayi Mukama lokola abantu bo, n'obusika bwo obuwe omukisa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe, kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda, so totuggyaako mwoyo gwo mutukuvu. Ffenna awamu essaala y'akawungeezi, Ayi Mukama tukwegayirira, omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro olw'okwagala omwana wo omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ffenna awamu ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu kw'Omwoyo Mutukuvu
bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katwewombeeke, tweyongere okusaba. Mukama tuzze okweyanza obutakoowa obutamala olw'obulamu bw'otuwadde. Tweyanzeege. Ffe baani Mukama okyalekedde obulamu. Tetulina njawulo ku bannaffe Mukama ojje mu nsi muno, naye twebaza. Twebaza Mukama olw'Ekkanisa gye tulina newankubadde nga tugirina mu ngeri ey'okuba nga tetutuuka, naye kino kye tuliko Mukama tukyebaliza. Tuwaayo Ekkanisa eya wano e Bungereza, abaawule ba bishops n'abantu bonna ababuulira enjiri. Mukama tweyanzizza, oyongere obba w'amaanyi okubunyisa ekigambo kyo. Twongere okuwaayo Ekkanisa ey'ewaffe ey'e Uganda, ba bishops, abaawule. Tuwaayo Archbishop Cyprian Kizito eyava mu nsi muno Mukama. Nga naye abuulira ekigambo kyongera ayogera amazima. Oba oli awo Mukama n'obulamu bwe kye kyabutwaza, naye yagenda ng'anyweredde ku ggwe. Tukyebaliza. Twagala okuwaayo ab'eŋŋanda ze Mukama, oyongere obbagumya. Twongera Mukama okuwaayo Royal Family eya wano. Tuwaayo Prince Philip kuwawumuzza. Twebaza olw'obulamu bwe wamuwa. A privileged life. He fought his race and he kept the faith. Weebali Mukama, mu kiseera kino Queen nga tumulaba, naye bambi ayongobedde ng'ayongedde okubeera nga anafuye newankubadde ng'akyayagala okuweereza. Mukama omwongere amaanyi. Ebyaffe gwe obimanyi, ebibye gwe obimanyi Mukama, naye tubadde twagala ogire omukuuma. Twongera okuwaayo ne ba Royal Family members. Twebaza olw'omukolo gw'omusiibula ogwabadde ogw'ekitiibwa. Twebaza olw'emirimu Prince Philip gye wamukozesa, naddala Edinburgh International Award eyayamba n'ezimu ku nsi zaffe, abaana oba abantu bonna ne bafuna okuganyulwa. Twebazizza Yesu. Twagala Mukama okwongera era okuwaayo famire yaffe e Buganda. Tuzze maaso go Mukama, wakati mu kusoberwa, wakati mu butamanya. Kabawaka waffe Mukama gw'osinga okumanya. Oluvuuvuuma olungi, oluyoogaano olungi, olusirise. Osobola omutunuuliza amaaso go Mukama, omujjanjabe. N'abalangira n'abambejja bonna abalala ne n'abagereka naye Mukama oyongere obbakuuma. Tubawaddeyo gy'oli. Ffe Mukama Obuganda bwaffe tubwagala. Yongera okutukuumira kabaka waffe Muwenda Mutebi. Twongedde okuwaayo eggwanga lya wano Prime Minister Johnson ne bonna ministers baakola nabo byonna bye batuteesezza okubeera ebirungi Mukama. Tubyebazizza era oyongere obba w'amagezi n'amaanyi. Tuwaayo eggwanga lyaffe Uganda Mukama. Lyo mu kiseera kino nga likyataataagana, tetumanyi wa gye tudda, naye Mukama amazima g'okulonda bw'obanga ogwogamanyi twagala ogwolese olw'ekisa kye ekingi. Abantu baffe bafudde, abantu baffe babuzibbwawo, naye byonna Mukama bitunyigiriza. Twagala oyongere Mukama okutusaasira. Twongedde okuwaayo Mukama abaana baffe wano ne Uganda. Oyongere Mukama obbalabirira, oyongere obbakuuma. Ffe tetuyita nabo naye Mukama gw'oyita nabo. Obabeere okuwulira bakadde baabwe babagamba n'okubeera nga balina obuwombeefu ne mu misomo gyabwe Mukama oyongere okubalabirira obulungi. Twongedde Mukama okuwaayo abantu bonna Mukama abalwadde abali wano, abali e Uganda, betumanyi ne betutamanyi Mukama. Gw'osinga okubeera amanyi eby'obulamu bwaffe Mukama Katonda, basemberere we bali, obateekeko omukono gwo obasuuse. Obulwadde buno obwa korona Mukama obwatujjira, newankubadde ng'ate bubisse endwadde endala zonna, twagala otugobere pandemic eno. Twebaza Mukama otutuusizza ku vaccine
abagituuseeko mu ggwanga lyaffe muno nga tumanyi nti ffenna tujja gifuna. Tweyanzizza naye twagala ne Uganda okyaliyo taata. Uganda ebeere ku emu ku nsi ezinaalondebwa okubeera nga zifuna vaccine eyo. Abantu baffe balina ennaku nnyingi nnyo, balwadde, baavu, naye ate n'obulwadde buno bubataase. Twagala Mukama okuwaayo abantu baffe abavudde mu nsi muno b'otuggyeeko benna asobola okwogera bemanyi ne besimanyi Mukama obawa ekyomula eky'emirembe. Tuwaayo omwami Dawudi Musoke gwe wajja mu nsi muno mu kiseera kino nga tukyalinze omuzzaayo. Ab'eŋŋanda ze Mukama bali kunoona abali e Uganda Mukama byonna tubikwasizza. Twongera okukwebaza lwa Dawudi Mukiibi eyaziikibbwa kuno. Oyongere famire n'abaana Mukama gwe wennyini otuuke we bali. Twagala Mukama okwongera okuwaayo famire y'Abasekatawa abaviiriddwako maama ate nga naffe ssenga waffe ssenga Naalongo Margaret Sekatawa abadde abeera kuno. Naye Mukama mu kuteesako era nkuyita kuteesako yava kuno n'agenda naye ate obulamu n'obutwala ng'ali Uganda. Twebaza olw'emirimu gy'akoze, twebaza olw'omukwano, tukaaba Mukama naye Mukama oyongere okutunyiga. Ebiwundu tulina bingi tetusobola tusaba Mukama otutaasa obutayongeraku. Bwe kiba nga kyetaaga Mukama kusiiba byonna tubikoze. Tutunuulire otusaasire Mukama, otukolere ekkubo, oggyewo enkwe zonna, oggyewo amateeka gonna agagamba nti tetusobola kutambula. Twagala Mukama tusobole okutuuka ku b'eŋŋanda zaffe abatugenzeeko nga tetuliiyo. Byonna Mukama tubikwasizza. Twebaza olw'abaana olw'olw'omulala obamazizzaako nakati nga bagenda okutandika okusoma n'abalala bannaffe bonna nga bagenda okukola ebibuuzo. Mukama byonna mbituulemu obasanyuse, otusanyuse abazadde. Naffe Mukama ng'eya Sabiiti etandise byonna bye tugenda okukola twagala obituweereko omukisa. Otusemberere ku buli nsonga yonna Mukama. Byonna tubikwasizza nga tuyita mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Byonna ng'era twebaza tetwemulugunyiza bwemulugunya kwokka. Amiina Yesu. Amiina. Katuwulire oluyimba lwaffe olwokubiri. Musumba tusabye okulaba. Katuwulire oluyimba lwaffe olwokubiri nga Mukama bw'akuteekateeka okutuliisa ekigambo ssebo.
Ssebo omusumba tusanyuse nnyo okulaba akawungezi k'olwaleero era tweteeseteese okuwulira ekigambo ekirungi Mukama ky'atadde ku mmeeme eyo. Mukama yeebazibwa Luganda. George bannaye basaasidde nnyo abalwazizza abafiiriddwa era tufiiriddwa abantu bangi nga bwe muwulidde mu kusaba n'abamu abafudde tetubamanyi naye Mukama ye atusaasire. Ekitundu kye ngenda okubuulirako kyekyokubiri mu njiri ya Luka Essuula 24 olunyiriri olwa 36 okutuuka ku 49. Naye nga ebigambo ebyo biviira ddala ku essuula yonna weetandikira yonna eya 24 era nga wagisomye zeyemu ku ssuula z'oyinza okwagala okusoma ne weewuunya. Kambajjukizeemu katono ntandike bwe nti olunaku lwe lumu abakyala bano Mary Magdalene, Yohana ne Mary nnyina wa James oba nnyina wa Yesu baali bagenze ku ntaana ne basanga nga Yesu taliimu azuukidde. Oluvanyuma ne badduka okugenda okugamba Peetero nti entaana njereere temuliimu alimu. Kaakati olunaku lwe lumu abayigirizwa babiri omu ayitibwa Kiriopa ne munne baali batambula nga bagenda mu kyalo oba mu kabuga akayitibwa Emao. Kaali bweru wa Yerusaalemi. Batambula bombi nga banakuwadde. Kati nga bwe munaaba nga mutambula muli mu mboozi yammwe mwewonaganya nti bannange ekitalo kino kale olabye. Mu kiseera eky'ensisi kubanga ekiseera kyali kya nsisi nga Yesu baakamutwala kiriŋŋanga bw'onooba mu famire ne bagamba nti oba oli maama oba oli taata oba oli omukyala oba mwana nti gundi drone emututte. Ngezaako okubalaga ekiseera nti kyali kya kazigizigi. Kaakati ye omuntu najja ng'atambula ayanguwa n'abeegattako. Ndowooza era ebiseera ebyo byalinga bwe tubeera e Uganda mu byalo. Kubanga wano mu Bungereza bwe muba mutambula oli n'abeegattako n'abagamba nti munyumya biki ebyo. Muyinza okuga nti owaayi musirika tabambwa mbega yaani oyo ayogera. Naye olw'okuba yali ayogera lulimi lwabwe abeegasseeko ne babanga bwe tubeera e Uganda nga tuli mu bbaasi oba mu takisi muyinza okutandika emboozi omuntu owookusatu owookuna n'agyeyungako n'abagamba nti nedda kambasala empaka awo naye ne mutandika okwogera naye. Kati bw'abatuukako n'abagamba nti abaana mwogera biki ebyo? Ani gwe mwogerako oyo okunakuwola kwaki? Ne bamugamba nti ssebo gwe muntu yekka mu Yerusaalemi ataategedde bigambo bino byatuuseewo gw'ovaawo oli waawa? Nsiriikiridde mbawe ebbanga mulowooze ekintu kino nti kaakati bo abayigirizwa bano ababiri Cleopas ne munne
bagambye Yesu nti gwe tomanyi bintu byonna bibaddewo. Kwegamba kaakati bo bamanyi naye Yesu tamanyi. Oba we bali mu kifo balowooza nti bamanyi naye ate ono stranger gwe batamanyi tamanyi. Ne batandika okumubuulira ebyaguddewo. Oluvannyuma n'omugamba nti ate kaakati n'abakyala batwewuunyisizza kubanga baagenze ku ntaana ye ne bagamba nti omulambo tegwalabiseeko, talabika. N'abagamba nti mmwe temumanyi byawandiikibwa, naye era nga tebannategeera. Oluvannyuma n'atambula n'abanga eyeeyongerayo. Kwegamba bo batuuse we balaga naye ye n'abanga eyeeyongerayo. Munajjukira oba kambajjukize, muyinza okuba wano temujjukirawo. Lumu Yesu yatambulira ku mazzi ng'abayigirizwa bwe bali ku nnyanja, ne bamulaba ng'atambulira ku mazzi, ne balowooza nti baali balabye muzimu, era naye n'abanga abayitako. Mu ngeri y'emu wano Yesu yalinga eyeeyongerayo mu maaso. Okweyongerayo okwo kutegeeza ekigambo mu ntegeera y'ebyawandiikibwa oba mu theology, mu makulu ag'omunda, nti kizibu okukwata Yesu kwegamba n'obanga amukutte n'omuvumbagira n'omutegeera yenna. Kwegamba nti olw'okuba Yesu yali mwana wa Katonda nga si muntu wa bulijjo. Lukka bw'awandiika nti n'abanga eyeeyongerayo, tekitegeeza butegeeza lugendo luno olwaffe oluli physical, naye n'olugendo olw'omunda olw'omu mwoyo, nti oyo atakwatika n'ogamba nti kaakati musibye mutuuziza wano ku ntebe bw'atyo, naye ng'ekintu ekyo ekyokweyongerayo kitegeeza bwa Katonda bwe. Ako kankannyonnyole bwe ntyo. Kaakati nabo tebaali babi, ne bamugamba nti nedda, obudde buzibye, musajja wattu. Bayinza n'okwongeramu ebigambo nga bino nti gy'ogenda ekiro onootambula otya, obudde buzibye n'amakubo mabi ennaku zino, abatemu bangi, tomanya, jangu osule naffe onookeera enkya n'ogenda. Kwegamba nti nabo baali mu luzungu ekiyitibwa nti hospitable. Ti munnaffe jangu osule naffe. Omusajja tebamumanyi, omusajja tebamumanyi. Nebaga nti nedda omusajja asule, buli gy'agenda agenda wa? Kaakati bwe batuuka okulya emmere, nti nga batudde n'amenya omugaati ne yeebaza, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abawa. Tetusuubira nti ye yalina omugaati, naye omugaati ogwabwe gwennyini gwe yakwata n'amenya n'abawa. Awo amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera. Ne bagamba nti
emitima gyaffe tegyayase munda nga tutambudde naye, emitima gyabwe gyayaka munda naye nga tebamutegedde. Kaakati tuddamu awokubiri olwo agenze. Oluvanyuma atajja nga abayigirizwa bonna bali wamu. Nti ne balowooza nti baali balabye muzimu, kubanga omuntu wajja n'abeegattako n'ayimirira n'ababuuza nti abange mugamba mutya? Bo bamanyi nti ono oli yafa, ono amufaanana bufaananyi muzimu. Nti n'abagamba nti temutya, mulabe engalo zange, mulabe n'embiriizi zange. Etegeeza nti bwe baamufumita muleme kubuusabuusa, kubanga omuzimu tegulina nnyama so tegulina magumba. N'abalaga engalo. Naye era abamu baali tebannaba kukkiriza, kyeyava ababuuza nti mulina ekintu kyonna ekyokulya? Nti ne bamuwa ekyennyanja, ekyennyanja ekikalu. N'akitwala n'akirya. Ndowooza teyakirya yekka, ne bakigabana. Ne bategeera mu kiseera ekyo nti y'ono. Kakati muyinza okugamba nti biki omubuulizi by'ayagala tutegeere mu bigambo bino, oba bwe nga nti omubuulizi sigamba nze ngamba Lukka. Biki by'ayagala tutegeere mu bigambo ebyo? Nja kuba nnyonnyola bwe nti nkiddamu oba nduddewo lwa nsonga. Kinnyonnyola bwe nti mulaba nti emirundi gyombi okutegeera Yesu baamala kulya naye, kwega nti nga bagabana omugaati, wakati mu kugabana omugaati awo we baategeerera Yesu y'ani. Ekyo kitegeeza ki ebigambo bino byonna byaliwo tebaategeera, naye wano mu kumenya omugaati Yesu we baamutegeerera. Kaakati ffe abakristaayo, abaprotestanti nga bwe twayitibwanga, aba Church of Uganda, twakula mu byalo nga muyinza okusembera ku mmeeza omulundi gumu oba ebiri mu mwaka, kubanga abaawule baali batono, ng'omwawule mumulabako lumu na lumu, obutafaanana n'Abakatoliki abaabeeranga n'emmisa buli Sande. Kubanga ku Bakatoliki mmisa oba Eucharisti, Lord's Table, eri wakati mu kusaba kwabwe. Oluzungu tuteeke ntya mu Luzungu nti it is central to their faith. Misa, Eucharist, okusembera. Naye ng'agamu ku makulu we bagajja nti mu kugabana omubiri n'omusaayi gwa Kristo, mu kugabana okwo we mumutegeerera, si mu bigambo byokka naye mu bikolwa ebyo eby'okuliira awamu. Kubanga bwe muliira awamu muba mufuuse omuntu omu, ate muba mwegasse ku mubiri gwa Yesu, oba muba mwegasse ku mubiri gwa Yesu ng'obulamu bwe buyingidde mu bulamu bwammwe,
ate era muba mufuuse bitundu buli omu kya munne. Ge makulu agali wakati w'okuliira awamu okugabana omugaati nti mu kuliira awamu we baategeerera Yesu nti obulamu bw'ekikristaayo obwa Katonda, obulamu bwaffe obw'ekikristaayo buli mu community. Mu community muyinza okuga nti ate community kyenkanankana kitya n'okuliira awamu. Katonda nno yatuwa, kubanga Abaganda twali tutegeera nnyo, era n'abaddugavu bangi abasinga Abafirika we bali ntugamba n'okugamba nti Luganda kulya olugenda enjala terudda. Luganda kulya olugenda enjala terudda. Kwega nti mu kulya kuno bannaffe bwe bajjanga nga mulya, bwe wakyalanga ennaku zino nno tebikyaliwo okuggyako ewala ennyo mu bitundu ebimu. Naye nze we nakulira n'abamu ku mmwe we mwakuliranga bwe tukyala n'ogenda awantu nga bakuwa ettu ly'emmwanyi nti meketako ku mmwanyi, nga kye bategeeza nti Luganda kulya. Meketako emmwanyi tezikkusa. Tewali wayinza kugamba nti abanne temumpa mmere obwedda ndi ku mmwanyi zange zino ndya, ne bakuwa amatu ameka. Naye nga kitegeeza akabonero kali nti tuli ba Luganda oba tuli ba mukwano. Luganda kulya olugenda enjala terudda. Abaganda nituuka n'okugera olugero nti gw'osusse emmwanyi. Muliwulidde ekyo nti gw'osusse emmwanyi. Abaana ennaku zino nno olugero tebalumanyi kubanga bakuze n'okulya emmwanyi abantu tebakyazirya. Kale mukatwala akantu ako nti obulamu bwa Yesu, the risen Christ, buli mu fellowship, mu kuliira awamu. Awo nno kyenva ŋŋamba ekintu kino kijja kubeewuunyisa abamu, si mwenna. Mugambe nti naye mukiyige nti omuntu tayinza kuba Mukristu oba Mukristaayo nga yagamba nti nze sigenda mu kkanisa neesabira nzekka, ndaba Katonda amumanyi ali ne mu nnyumba yange. Okukkiriza kitegeeza kusinzanga na banno, kubeera part of the church. Ekkanisa erina obunafu bungi, naye omubiri gwa Kristo gulabikira mu kkanisa, mu kukuŋŋaana oba mu communion. Naye tegukomaawo kwokka nti nno kukuŋŋaana bukuŋŋaanyi, naye n'okumanya kye bayita common good, buli omu obulungi bwa munne oba n'obulungi bw'abalala. Obulungi bw'abalala sigamba nti obulungi ku face, naye ŋŋamba nti the common good. Ffe Abakristaayo oba ekkanisa ya Katonda mu nsi yonna eyinza obutakola kino naye nga kyesaanye okukola, tufaayo ku kintu ekiyitibwa common good. Common good ebintu ebikwatagana ne justice n'amazima, n'okulaba nti bannaffe balina emirembe, freedom, nti bannaffe balina ebintu ebyetaagisa okubeera ng'oli mulamu, ng'amazzi, amayonjo ag'okunywa,
eddagala oba amalwaliro nga balwadde, ebyo byonna bye tuyita common good bannange n'emirembe, nti olw'okuba tusembera ku mmeeza, olw'okuba tuli mu mubiri gwa Kristo nga tugatta wamu obulamu bwaffe n'obubwe, nti tulina share, olw'okuba tulina share. Muwulire ekigambo ekyo nti share, oba oyagala kiyita share, ekirungi nti ekigambo share kimanyiddwa nnyo mu Luganda nti share. Twalina ne musajja wattu eyakafa ebiseera ebyo yayitibwanga share, mumumanyi nti owange share, bw'oyita munno share kitegeeza nti owange ow'omubiri ogumu. Ffenna abakwataganya awamu kwega nti tulina share mu Yesu. Olw'okuba tulina share, obulamu bwa Yesu nga bulinga obwaffe, tufaayo ku common good. Obulamu bwaffe si bwa mwoyo gwokka eri munda, naye obulamu bwaffe bwa share, okulwanirira common good, amazima, emirembe n'ebintu ebireeta obulamu, si eri ffe ffekka naye ne bannaffe. Bannange, Omukama abeere nammwe. Amiina. Ssebo omusumba tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ebigambo ebirungi Mukama byakutadde ku mwoyo n'otuyigiriza okuliira awamu. Ndowooza mu kaseera kano omukubiriza waffe yafunyeemu obuzibu obutonotono n'asigira omuwandiisi. Ssebo omuwandiisi, Wanyisoka. baakusigidde akaseera kano ssebo. Kale kanoonye gye baabitadde. Okay, Abakristaayo babaaniriza dda, naye nziramu okubaaniriza mu kusaba kwaffe okwaleero. Mwebale nnyo. Nga bwe babategeezezza, omukubiriza waffe yafunyeemu olufuutifuuti kye bayita emergency, n'antuma batuuseeko obulanga obutono buno. Okusaba kwaffe okuddako kwa Sande ejja, ng'ennaku z'omwezi 25 tujja kubeera mu kkanisa, naye ndoza tuyinza okufuba okulaba nga n'eno facility tugiteekawo abaana abati basobodde kujja mu kkanisa, naye nga Mukama yeebazibwe tugenda kuddayo mu kkanisa okuva ne ku Sande ejja. Wajja kubeerayo okusembera, buli omu ayitibwa era ayanirizibwa. Era omukubiriza yantumye bategeeza nti nno okulonda kw'ekkanisa, okulonda olukiiko lw'ekkanisa kujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23 Ogwokutaano. Kino kiri enkiiko zombi, ab'Oluzungu naffe ab'Oluganda. Era olw'ensonga eyo abakulembeze b'ekkanisa eno mujja kuyitibwayo mu lukiiko olw'amangu okusobola okuyita mu nsonga zino ng'okulonda okwo tekunnatuuka. Era olw'okwetegekera okuddayo okusaba, tusabibwa ogenda okuyambako mu kulongoosa ekkanisa buli Lwamukaaga. Essaawa tazimbuulidde, naye ndowooza tujja zicommunicate nga tujja ziteeka ku mikutu gyonna. Tubabuulire essaawa ze musobola okujja okuyambako mu kulongoosa ekkanisa, kubanga nga bwe musobola okukitegeera, ekiseera kye tumaze nga tetugenda mu kkanisa, omuddo ogumeze, nabbubi mwali n'ebiki byonna ebyo. So musabibwa mweteeketeeke okujja okuyambako ku mulimu ogwo. Mpozi n'ekisembayo the birthdays, bwaba nga waliwo eyazaalibwa mu mwezi guno Ogwokuna, tukusaba owanike omukono, omusumba akusabireyo ku ssaala, naffe twebaze Mukama olw'obulamu bwo
olw'okukuuma n'okutuusa ku mazaalibwa ago. So they're going to pray for you. Yeah, Reverend James, we have 4 birthdays this month, and they are James Jr., Ainsley Senfuka, and Eddie Nancha, and Jabez Muchibi. Also, Reverend James, while you are giving us a blessing, can you please confirm the time when we are supposed to be at the church for the cleanup, please? Oh, Right. there's First of all, I would want to say happy birthday to all of those who they have birthdays this month. We wish you a really, really, really good birthday, and we pray that God may bless you so much. Also want to continually give thanks to Reverend Canon Amos for being together with us. We are really, really honored to have you with us. We are very grateful for that. In terms of cleaning in the church on Saturday, there will be a team that will be there starting at 8:30 in the morning. So they do the cleaning and they will be there till I think about noon. So if you can drop in any time between that, that would be absolutely fantastic. So that's between 8:30 and around noon. The other thing that I will just want to say is that we were able to put notices up today for our APCM, which will be on the 23rd of May, as well as notices for the revision of the electoral roll. So if you are on the electoral roll, this will be the particular time for you to put in an application for your name to be put on the electoral roll. So very good to know that. Well, so let us pray for these lovely ones who have a birthday this month, and then we shall proclaim a blessing after that. Let us pray. Gracious and ever-living God, we give you thanks for the gift of these dear ones whom we celebrate their birthdays today. We thank you of how they have been a blessing to their family, to this community, and even to all those whom call them friends and loved ones. We pray that you may continually bless them up in their lives. We pray for all the desires of their hearts, that you may be faithful to be able to fulfill them in accordance to your will. We pray for great joy. We pray for great peace. And we just pray for great blessings upon them on their lives. Gracious Lord, we bring unto you James Jr., bring to you Eddie, we bring to you Enzeli, bring to you Jabez, Joshua, David, and Kajubi Kalanzi. We just pray for your blessing upon them. Amen. Amen. And now for the blessing. May the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the eternal covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you all and remain with you now and days without end. Amen. Amen. Thank you very much.